obulamu bulungi sebo nange nsanyusa okubasanga. Emyaka 6 okusinziira nze ku bbanga lyemmaze mu nsi. Nazaalibwa 88 naye nyingidde mu education sector kati emyaka 6. Ndi musanyufu nti ebbanga lyonna lyemmaze mu education sector ebintu bigenze bikyuka. Titugezezaako okusensitizinga abantu naddala abazadde baffe n'eggwanga lyonna okulaba nga skills mu kusoma zibeera nsonga nkulu, era kituyambyeko nti ne bw'olaba ekonomi y'eggwanga newankubadde ng'ekyali wansi naye with time egenda kukyuka, kubanga otunuulira secondary schools ne primaries nti amasomero tugenze tuyongera okugateekamu program za skilling Uganda. Kiyamba nti omwana bw'aba afulumye mu ssomero abaako n'ekirala kyasobola okukola kyasobola okukola. So that sensitization alone etuyambye okumakinga sure nti ebyenjigiriza oba ebyensoma bikyukira ddala okubeera nga tusobola okwenkanankana n'amawanga gali ge twegomba agali e Bulaaya. Yeah, of course tulina we tuvudde tusenvuddeko okusinziira nga bwe twali, kubanga ebiseera biri kyabanga kizibu okusanga omwana ng'avudde ku university ng'amaze degree oba n'omusanga ng'avudde mu senior 6 n'agamba nti ngenze kola skilling oba ngenze kola program za skilling oba ngenze kola bya mikono. Naye kati ojja kusanga omwana ng'avudde, kubanga luli abazadde balinga balowooza nti omwana bw'amala okugwa omuzadde bw'abeerawo nga talina ssente ng'alyoka akwata omwana nga mutwala mu technical. Naye kati bigenze bivaawo nti osanga n'omwana nga yafunye first class oba yafunye 20 good points mu senior 6 n'omusanga akola professional course which is good, kubanga ngamba nnyo abantu nti entebe ze tutuulako, ebikopo bye tunyweramu, ebintu byonna ebisinga mu bulamu bwa bulijjo bye tukozesa biva mu programu zino eza skilling. So eggwanga lirina we liraze mu nsoma, naye ate era ne bw'olaba ennamba y'abaana egenda yeeyongera mu kusoma mu secondaries ne mu primaries egenze yeeyongera ng'egenda mu maaso, esinze ku yaluli nga bwe yali. Luli abantu abaasomanga batini naye kati ennamba egenze ekola ki? Egenze erinnya. Yeah, duli abantu bali tulina ebiseera biri tulina kye tuyita stereotype. Abantu balowoozanga nti bwe byali bwe biriba mpaka naye kati twagenze nga tukola sensitization mu bantu mu region ezo mu byalo. I've been to Bushenyi, I've been to Isingiro, I've been to Mbalala, to Masaka, nga twogera ku programs zino nga tujjamu abantu ekirowoozo ekyo ekiraga nti omwana okujja mu programu zino alina kuba nga agudde oba alina kuba nga omuzadde amaze kwavuwala, alina kubeera ng'omwana ayonoonese n'oyagala omutwala eyo yenaazeeko oba omusuula eyo talina makulu. So we have sense anti balowooza nti kyekimu era tugamba nti omwana agudde bwe balowooza nti yabeera n'obwongo obunafu, naye ng'onyumirwa nnyo omuntu omusiru atategeera n'akukwata mu mutwe akusala enviiri oba akukoleko oba yajja kati nga bw'okola interview kubanga oli wamusindika mawulire nga tategeera bino ebyeno bimulemye. So we have tried to sensitize people, tugezezaako okwogera nabo. Ndowooza mbadde musaale mu ggwanga lino Uganda ne mu East Africa okulaba nga tukola sensitization mu bantu ng'abantu bategeera programs zino. Era mu 2017 I think I was the best young entrepreneur mu Uganda yonna ku nsonga zino, era oluvannyuma lw'ekyo ne bankwasa n'obuvunaanyizibwa ne mbeera Secretary General w'ebyemikono mu Africa eno. Why? Because ngezezzaako okulaba nga tusensitizinga abantu nga tukyusa education sector etereere ebeerenga amawanga gali ge twegomba nga Singapore. Otunulira amawanga nga Singapore, nga China, Russia, amawanga nga Korea, they are far better. Wane eggwanga lyaffe Uganda twayambako Korea nga baavu, naye baakyusa mindset, obwongo ne bukyukira ddala. Essaawa zino tukyasobola kuyamba Korea unless nga yetuyamba. Twayambako mu biseera bya Amini twali tetunaakuzaalibwa ne tuwulira mu history tugamba nti Amini twayambako Dubai, United Arab Emirates nga tubawo obuyambi ebyokulya emmere.
ne kati saawa zino bye tukozesa ebisinga obungi tubijja mu United Arab Emirates. Era ojja kwekanga nga GDP ya Dubai tucontributinga kinene nnyo ku GDP yaabwe oba China. Why? Because ensoma yaabwe oba ensomesa y'abaana baabwe bagikyusa bagitegeera, education sector nezitererera ddala. Naffe kye tulwanako ennyo okulaba nga tugenda kulwana okulaba nga kisoboka nga tetunaba kuva mu bulamu bwansi eno teggwanga tulikyusa. Tetugenda genda mu byabufuzi, tugenda kubeera specifically ku kino kulaba nga eggwanga libeerako ne we zituuse. Yes, because education sector yaffe y'emabega yali bwetyo. Kati abaana bano oba abavubuka tebafuna mukisa kumanya nti kino kye kituufu. Kati olw'okuba tebafuna mukisa kubeera sensitized okubabuulira ki ekiteekeddwa okukolebwa. Kati balowooza nti eri obugagga gye bukola ki gye buli. Naye nze mbadde ngamba nnyo abantu nti abo bonna bolaba bakaaba nga bagenze eyo ne batuuka nga tebalina mirembe just because agenda nga edda baatuvumanga nti olega ekito ekikulinga ekyemmale ogenze bugenzi just toyinaawo skill yonna gy'olina mu mutwe nti ne bw'oba okolera omuntu takweguya. Kati saawa zino gw'oli wano naye byokola bakwegomba n'okwegomba kubanga oli ne baba bakugoba they have to take some time okunoonya omuntu anaakuliplace ng'akola ebintu gwe byokola ki byokola which is hard kuba abaana baffe betuweereza. Agenda kiriininga buli muntu asobola okukiriininga, agenda kukola ba housemaid buli muntu asobola okubeera housemaid. Naye genda ng'olina skill gy'olina mu mutwe nti ogenda mu kukola ogenda mu saluni ya muntu. Skill eyo gy'olina gy'ogenda okukozesa wali, it is hard to get someone who can do exactly what you have been doing. Tugezezzaako anti gavumenti yaffe naawe oli gavumenti be bantu tugezezzaako okulaba nga era ndowooza ne mukama waffe pulezidenti akitadde mu nkola agenza ateekamu nnyo amaanyi programu zino ezaffe ebyemikono ne Ministry of Education mbadde ndaba ennaku ezo nga tugezezzaako okulaba nga curriculum zikyuka mu byensoma. Ssaabasajja Kabaka naye abadde akubiriza nnyo abavubuka okukola ennyo naddala okwenyigiriza mu programu zino kubanga Katikkiro wa Buganda yaggulawo essomero lino. Kitegeeza singa yali tabyagala yandibadde takyala ssomero lino. Mbadde nkola emikono mingi nnyo gya graduation nga gye ngenda okukola omwaka guno mu December nga 16 namaze dde muwandiikira Katikkiro wa Buganda. Okitegedde kitegeeza nti tutambula wamu. Kati gavumenti naffe tugezaako okulaba nga tuteekamu amaanyi okulaba nga tukola ebyo biteekeddwa okukolebwa. Gavumenti ekoze byeteekeddwa okukola naye n'ebingi ebikyagaanya okukolebwa. Olw'ensonga bw'olaba technical schools ezisinga obungi oba amasomero agasinga obungi nti they are not empowered, tebafiiriddwako kimala, tebawagiddwa kimala. Nti owulira universities balina support y'amaanyi ze baziwa naye kizibu nnyo okusanga amatendekero g'ebyemikono nga bagawadde support ey'amaanyi. Nti ne bwe tuba tukoze programs nyingi kati nga ze tubadde tukola skilling Uganda, tukola programs tugenda mu competing n'ensi endala, olaba nga support eva wala, it is from Asho. Kiba kizibu. Ekitegeeza nti wakyaliwo obunafu gavumenti bwekoze nga tujjaganya olunaku luno olwaleero olw'abasomesa tusaba nti gavumenti yandibadde eyongera okuteekamu amaanyi programu zino ezitunuulira netunuulira ensi endala bakikola batya. Idea zonna ze tuleeta nga tuzijja mu nsi endala ne tuzireeta gavumenti ne bazibayinga ne tusobola okulaba nga programu zino zigenda bulungi mu maaso. Bwe tunaakola ekyo buli kimu kijja kutambula bulungi. Yes, of course, because tubeera ne meetings ne ba commissioners, tubeera ne meeting ne ba ministers over that issue. Ne bwe tuba tubayise mu graduation zaffe era tubagamba wano walakinga, wano wabulamu kino, wano wabulamu kino. Kitegeeza nti mbeera ndi concern. Tugenda ku radio like I've said now. Wakati ono programu NTV buli muntu agiraba. N'aba gavumenti bennyini bagiraba. Era nga bwe mbyogedde nti wano waliwo obunafu, na wano waliwo obunafu, na wano waliwo obunafu, era baba kitegeeza tuba tucommunicate nze. Yes. Ya abazadde bakyuse naye abasinga bakyalimu endowooza eri. Abazadde bakyuse naye abasinga bakyalimu endowooza eyo erowooza nti omwana alina okugenda ku university kubanga bo bamanyi nti obugagga omuntu okugagga wala alina kubanga amaze university n'agenda n'anoonya omulimu gwa gavumenti. Naye njagala kubuuza bw'otunuulira emirimu egitulina mu gavumenti n'abantu abamala okusoma oba ne population yaffe ogamba ffenna tuyinza okukola mu gavumenti?
fena tuyinza okukola mafuta tetusobola ekitegeeza nti abazadde balina okukyukira ddala abo abatintini ababitegedde bannyonnyola abalala betunyonnyodde ne babitegeera nabo bannyonnyola abalala babitegeere nti eggwanga okutuuka mu middle status income okutuuka ku level gye tujyagalirako eggwanga lyaffe okutuukako n'okubeera nga ebintu bino bye tukola tetugenda kugula bintu wa Bulaaya tugenda kukozesa ebintu byaffe abaana baffe bagula abaana abo bennyini abagezi ne bemuyita abasiru balina kujja ne bajoininga vocational institution balina kujoininga technicals ne tukola ebintu nga biri ku first class ne tunaffe ne tutunda mu mawanga g'e Bulaaya so abazadde bagenze babitegeera era bajja bitegeera Yeah, like any other government institutions nga bw'obadde ozirawo ezibeera abasawo balaba nti obuvunaanyizibwa economy buli lwegenda ng'ekyankalana obuvunaanyizibwa bweyongera ne demand ebeera ayi so sometimes abasomesa temubanenya kubanga economy olunsi eba egize naye tugezaako okubasensitizinga kuba kati fe abasomesa tetukolerera bugagga ebbanga ndooza lyembadde nammwe mummanyi siri mugagga nnyo naye ate siri mwavu nnyo nti we are giving back to the community so we just have to understand our dream abasomesa mbakubiriza kumanya birooto byaffe na biruubirirwa byaffe byetwetaaga nti nze nsanyuka nnyo nga nsomesezza omwana ne musanga ng'ali bulungi that is my happiness so obugagga bwo mmanyi ndi mukama bw'anaaba ayagadde ajja bukola ki ajja bumba kati njagala endowooza eyo gye nnina n'abalala babeere nayo so tusaba nti abazadde batutegeere n'abasomesa nabo bategeere abazadde kubanga economy nabo bagiraba olunsi bwe biba bisobyesobyemu tujja kutereeza njagala mpozi nga tumaliriza njagala kukubiriza abasomesa baffe naddala bannannyini masomero aga primary aga secondary n'aga institutions oba oliawo ne universities ezo ziyina era bannannyini baazo nti newankubadde nga tunyigiriziddwa mu covid-19 because ojja kwesanga nga institution zonna ezasinga okubeera affected education sector twabeera affected so much tujja kusanga nga tukolera mu bizimbe abasinga bakolera mu bizimbe nga si byabwe ng'oggyeko kino nti nze Allah yangabulira naye ojja kusanga abantu abasinga obungi nga abakolera mu bizimbe nga tebyali byabwe olunsi ne bizinesi zaafa naye n'abo abagezezaako okusurvivinga nabeera bakyanyigirizibwa ne ku ssaawa ya leero so kyetugezaako okulaga nti gavumenti nga gavumenti tubasaba era nze nkubira nnyo gavumenti omulanga nti Mwami Museveni ne minisita w'ebyenjigiriza tunula nnyo olabe institution ezo ezeetaaga okuyambibwa ezeetaaga okukwatibwako ezeetaaga okufuna support va kubali abanene oba ab'amaanyi kubanga amawanga agakula gabeera mu institution zonna oba gabeeramu amasomero gonna kubanga amasomero agali mu byala aga private in fact ojja kusanga institution za government oba amasomero ga government nga gabeeramu abaana batini nga ffe ate aba private tusinga n'abaana abangi okubeera nabo okusinga ate aga government kitegeeza nti government na zino institution eziri private yandibadde ziteekako omukono neziyamba nammwe abasomesa kyembasaba oba bannannyini matendekero w'amasomero nti tugume tuteeke mu buteesi maanyi kubanga tewali agenda kuzzaamu maanyi nga gakuweddemu nze buli lwentulaawo nendabanga obwavu bunnuma ngenda nenekuba mu kifuba nengamba naye osanga bunnuma kati bwe sezzeemu maanyi nenzinoonya kitegeeza bwe naggwamu amaanyi tewali agenda kukola ki kunzizaamu maanyi ate nentandika buto so njagala kusaba baganda baffe bonna abantu bonna betubeera nabo mu bibiina byaffe ebyenjigiriza nti tugume tuteeke mu maanyi gavumenti tugisabe ejje tudduukirire tuyambe kyamazima gavumenti tukyali bubi nnyo abamu emmotoka zaffe twazigaba nozigaba because of bintu bingi abalala amasomero gaggalwawo naye ngaate gaali gasaavinga bulungi eggwanga nga gakola emirimu emirungi so gavumenti kikakatako okunoonya amasomero gonna gaali gye salinga nammwe gaalagawa gaali gakola oba gaali tegakola bwe gaba gaali gakola tukoze tutya okugayamba okulaba nga gavaayo gayamba eggwanga lyaffe Uganda tusobole okutuuka gye twetaaga okutuuka